Ugandans muli mutya kansubire nti muli bulungi. Nze Pachoto Harriet Asimwe osobola kumpita Pacho. Yes, nziza okwogerako ne bannayuganda abalina endowooza eno wammanga gye ngenda okwogerako naddala ddala abali very tribalistic benjagala okwogerako leero. Akatambi kano nsaba honorable eyaliko omubaka wa Rubaga North mukulu Moses Kasibante kakutuukeko ate naawe Calvin Kayanja naawe kakutuukeko. Calvin Kayanja navaayo mabegako awo Secretary General National Unity Platform yali amitingako abantu awo yali awo okussa saidi za kwa Roa Park awo waliwo webakola waliwo abantu awabyawo ayina abantu yali ali mu kumitinga awo namitinga abantu baawo oyamaliriza akatambi ako ne katambula nnyo yali azze akola activities ez'enjawulo naddala muno mu Kampala Central si bokka naye n'ebweru na wonna mubadde nga mumuze mumulaba naye kyannaku nnyo kyennyamiza nti some people baagala ku throwing down oba okwonoona amannya g'abannaabwe oba kwegamba okwagala okuteekamu abantu ekintu ky'okweyawulayawula mu mawanga ekitakola. Mukulu Kasibante yavuddeyo n'ayogera nti nno kibi nnyo Rubongoya okujja okwesimbawo mu Kampala. Lwaki yeesimba mu Kampala? Ewaabwe tewaliiyo. Mba nkyali awo nga nkyatunuulira ku ono ne ndaba ne Calvin Kayanja nga naye akuba mukulu Rubongoya nti kyalibadde kirungi kwesimba mu kibuga Kampala. Genda weesimbe ewammwe. Kale nze ndi mukyala Muteeso naye ng'ebiseera byange bisinga nkulidde ano mu Buganda. So there is no way kati osobola nakuŋŋamba nti ŋŋende neesimbewo ewaffe Teeso because emikwano gye nkoze mu Buganda obudde bwe mmaze wano mu Buganda eri nnyinza n'okumala emyaka 5 nga sigenzeeyo nga kubanga abazadde buli kimu babadde eno mu Buganda okitegeera nti eri twasigazayo nti kyalo kyaffe of which maama ne taata baalinga mu kibuga muneeno nga nabo we baddukanyiza emirimu gyabwe. Kati tosobola kugamba muntu atabadde for example nze nkwera ku example yange koze nze nursery njisomedde ku Good Daddy, primary njisomedde ku St. Matia Mulumba, nengendako nejjinya nensomerako ku Magwa Primary ne Expire Road ne maliriza ne nvaawo nengenda ku St. James Ngola. Okyegera nti ebiseera ebisinga I've not been in Soroti oba Kabera Maido oba wa. Kati there is no way osobola kuŋŋamba nti saa zino nsituke ngende neesimbeewo mu bifo eyo kubanga kijja kuntwalira obudde bungi nnyo. Ate tandikawo ennyonnyole nze gundi anti nzalibwa gundi anti mbeera gundi anti mbadde nga mbeera gundi. No, mba nnina okwesimba wakati kansooke mbabuli nti ssemateeka wa Uganda akkiriza bunnayuganda yenna okwesimba wonna. Okitegeera yensonga lwaki mwalabye nti nno ne mu Kawempe abakawempe bali mugamba kwegamba abantu nti si omuntu oyo nti abadde muguuni mu kifo ekyo nti alina okwesimbawo. No, ti oba agende yeesimbe mu kifo kino. No, oli munnayuganda you above 18 years otegeera bulungi empapula zo credentials zo zikuyisaawo wawo obadde okumala ebbanga ddene. Kyova olaba abantu abamu bava eno ne bagenda eyo ne bagwa mu gundi ezitali gundi. Okitegeera mubuuze gundi wano Lwamiti bwe yagenda e Bunyoro yafunayo obugundi votes meka naye nga yali si yewaabwe neyolooza singa yali wano mu Kampala singa nti yafunayo wakiri singa LC5 talina we yawangula singa yali atambulidde ku pati etegerekeka oba ne gundi nga gyakola yeyo entuufu. Nti ebiseera ebisinga wetuwangaalira nze ebiseera ebisinga I advise people weesimbewo wennyini awo wooli. For example me ngenda kwesimba wano mu Rubaga South kubanga mwenina abantu bange mwembadde ebbanga lyonna mwenina kwegamba nina mmanya nti obululu bwange 12 obusookerwako nina abantu baabo then oyongereko obulalalala abo bakutunde eri abantu abalala osobola okumanyika. Okitegeera so mujjewo ekintu ky'okwagala okulwanyisa. Mukulu Kasibante ebyokwagala gwe ne Calvin Kayanja okwagala okulwanisa abantu nga mubagamba nti si Baganda tebazaaliddwa mu Buganda tebazaaliddwa mu Kampala. Kibi nnyo. Stop segregating us. Mulekerawo okwagala otuboola. Kati nno ye Ssaabasajja tatugobangako kati mmwe baani
abavaayo ogamba nti gundi si muganda aleme kwesimbawo wano kubanga si muganda. Lwaki temwagana ne sipiika ne mugamba agwe sipiika oli Muteeso tojja, sipiika Kadaga oli Musoga tojja okubwa sipiika kubanga palamenti eri mu Kampala ali mu Muganda, twetaaga muganda. Haven't we had them before? Lwaki muleeta politics owa tribalism? Twalina omwami Ian Clark Wanene Machinde teyabakolera, teyali muzungu, didn't he perform? We are looking at performance y'omuntu, tetuli kutunulira tribe. So n'olwekyo hate speech yammwe n'empisa zammwe n'obutayagaliza mubulekeraawo okubanga mwagala kukuba buli avaayo gwe mulaba nti alimu ensi agenda kubanga akola oba ayongerayo abantu ku ddaala erirala. Kabaziguruka ono yakawangula omusango mu kooti balyoke bajjewo kooti y'amagye. Musajja waawa wulira erinnya Kabaziguruka. But was it, I mean, like, didn't he, teyakulemberako abantu b'Nakawa? I think ebisanja bibiri oba bimeka. Kabaziguruka, just that example. Tuyina abantu bameka nga babaddeko wano ne bakola. Lord Mayor w'ekibuga Kampala, Mukulu Erias Ssalongo, with due respect, nkwagala nnyo Ssalongo. Naye Lord Mayor, oyagala kuŋŋamba nti kale naye azaalibwa mu Kampala, lwaki yeye abaddeko ebbanga lyonna nga ye Lord Mayor? Anti mwagala nti omuntu azaaliddwa mu Kampala, kakati ne Lord Mayor mumugobe kale. Because mugamba nti mwagala omuntu akulidde azaaliddwa mu Kampala yalina okukola ki? Kati ndage waba Lord Mayor wano mu Kampala. Netaliiko, isn't he the Lord Mayor? Lwaki muleeta ebintu ebiri tribalism mu buli kintu kyonna? Mwagala nnyo okulwana abantu. Secretary General National Unity Platform has all the qualities. Okitegeera ekisookera ddala right now tuli mu bulumi bungi nnyo neno government nti buli kimu ekijja bali kiteeka ku opposition and batunulidde nnyo mu opposition batunulidde nnyo National Unity Platform. Kati senga tubeera n'abantu bano naddala abasomyeko abamanyi amateeka abatambulira mu mateeka kubanga omuntu gwenjogerako Secretary General wa National Unity Platform musajja munnamateeka council. Yensonga lwaki olaba even baplayinga bulungi ekintu kyabwe ne balonda council nalukoola okubanga gwe bawa tiketi y'ekawempe kuba bino ebintu byonna twagala kujjawo kiri ekintu kye bagamba these people are hooligans. Nabo baagala kukijjawo balage nti nno we are not hooligans the way you people think. Nti bino ebintu kati we bituuse byetaagamu mateeka abantu abalinamu amateeka abantu abagategeera abantu abagakola kyo kitegeera. So bannange mujjewo ekintu ekyokubeera tribalistic mulekeraawo okutambuza politics wammwe ataliimu gundi nti omuntu oyo agende yesimba ewaabwe lwaki yesimba wano yeye Secretary General ye lwaki ayagala kino lwaki ayagala kiri. Buli muntu akula ayina kyawulira kyayagala. Mukama waaba ayina wakuteese ng'owulira obuweereza bwange buli wano. Lwaki govaayo mugamba nti tokikola? Lwaki weesimbawo wano? Mwagala yesimbewo wa? So bannayuganda nze mbasaba tuli mukadde kazibu nnyo ku ssaawa zino. Abantu bagenda leeta propaganda waabwe bagenda kuleeta ki naye nze njagala babuulira mutunuulire omuntu agenda obbakolera abantu abagenda obbakolera be muba mulonda. Temutunuulira ddiini y'omuntu muleme kutunuulira mulekeraawo okutunuulira tribe y'omuntu nti oba avudde saidi wa nti oba omuntu ono muwanvu oba mumpi oba ki, you know. So let's try to look at omuntu agenda tukolera. N'olwekyo buli munnayuganda musabe eyo yonna gy'ali nti gwakyayina endowooza eno mmwe mutusibye emabega naye nze mbawa kimu nti nno tuggyewo amawulire ago ne omutima ogwo omubi ogw'okwagala okulwanyisa abantu mu bwono lwakuba si muganda talina kufuga mu Buganda. Never. It wasn't written anywhere. So n'olwekyo mbasaba banna Kampala Central mwenna nti nno Secretary General agenda kubanga ajja David Lewis Lubongoya era mu welcoming akalulu mukamuwe bulambalamba aka Kampala Central 226 ye mubaka yekka ajja mu Kampala Central nga yakwatidde National Unity Platform tickets.